omuntu oyo akuzza, omuntu oyo akwetegereza, njogera Luganda nnyo, akuzza. Kitegeeza nti afaayo ng'alaba olabika otawanyizibwa, okulabika nti odda mu mbeera abanga comforter. Comforter is somebody who cares, somebody who asks you what's going on, why are you not fine. Afaayo. Kati omukwano guva mu kufaayo ebiseera ebisinga. Ogenda kusomera omundi gwo ogusoose, ekitabo kyo ne kikusimatuka ne kigwa, n'olw'entiisa y'okuba nti essomero pure refresher, omwana n'akutama n'alonda ekitabo n'akikukwasa bulungi, n'anaakugulako olutalo era atandikira awo akuwona bintu byo ne bikola ki, ebigwa. Kati ne bwali baayagala nnyo, first impression omukwano eguttirawo, oba first impression ekolerawo omukwano. Kati omuntu ono yalonze ekitabo n'akikuwa, omuntu ono yakulwaniridde nga bakuboolinga, omuntu ono yafuddeyo okulabika nti ofuna breakfast, ebiseera ebisinga omukwano we gutandikira. So ogenda okulaba nga mufunye emboozi etandikirwako. So omuntu ena tiyandikoze mukwano ng'omukwano ogwo tamaze kulaba ngeri gye gumufaako. So at all stages, okujjako abaana abato ba toddlers, akanene bwe kamukuba ekintu mu mutwe era osanga bali wamu, kubanga obwongo bwabwe buli so innocent. Naye omuntu ono atandise ogamba nti gundi mukwano gwange, asinga kunoonya care. Yes. Ne mu muzadde era kye banoonyaamu, ne mu stranger kye banoonyaamu, buli muntu gw'onoofuula mukwano gwo okusookera ddala kuba kufaayo. Kubanga ndowooza kiri mu butonde nti ffenna twagala okuba nga twagalwa, tufiibwako, abantu batuwa attention. Kati kyangu nnyo okubanga oli attracted nga tonnatunulira kintu kirala kyonna kyonna, oba nzikiriza ya muntu, oba magezi ge mu ssomero, oba wonna wonna we muli, oba we mukolera, nga tonnalowooza na gy'ava oba ava waka wafaanana watya. Omuntu waakufaako bw'ati, omuntu oyo omusembeza. Omuntu ono akufaako, kizibu nnyo okulowooza ku ssente ze, kizibu nnyo okulowooza ku background ye. Kyova olaba nti tebazanya buzanyi binejeeriya, naye ogenda okwekanganga abali waggulu basikiddwa abali wansi. Nolaba nga Prince ayagala omuwala gw'otomusuubira kwagala, nga bo balina gwe bamutegekera, naye nga gwe bamutegekera tagenda muwa keya. Bonna baliwo eri waggulu, naye onajja kufaayo, talina kyakkuwa. Bassebo ne bannyabo, hospitality si kukwata ddagala n'oliwa muntu, naye eddagala erisingayo mu nsi, oba ssente, eddagala erisingayo mu nsi muntu kumubuuza, kumufaako, kulabika nti ofaayo. Naye abaakiraba ni singa addewo ekikoleka wandikikoze. So ne mu bantu abakulu kye tunoonya, era nze nababulirako enjiri ne mbaga nti ebintu bye twetaaga si bingi. Kati tuli mu sizoni ya kutikkulwako migugu mu kusaba kuno n'okusiiba. Emigugu tugireke ku musalaba gwa Yesu. Naye twagala ebintu ebi bisatu. 1, okakasa ng'oli mukwano gwa Katonda. Kikulu nnyo tobanga n'omukwano ogukusika ku Katonda, era omukwano guteekwa okuba nga bamwogera Katonda guli comfortable. Actually mukwano gwo yandibadde ayina Katonda y'omu gw'olina, ng'osusse kino nti akufaako. Naye bw'omugamba tusabe nga mwogera Katonda omu, kibi okuba ne mukwano gwo nga bw'omugamba tusabe nga kugamba ebyo bintu nali mbigambye tebikola. Ebikola tudduke wa gundi akutema emisale gyo ebiri ekintu kyekole.